ndikugabi ndeeba ne rape mbuba after a long time rape yafunye olubuto naye mbwate neri gye yasooka yazaalayo rape kakati ate n'oli mukazi mujja oli omukazi omunene gwe twalaba nga munene alinga baasi kati ye tetunnategeera oba amawulire gamusanyusiza kaya ate rape yakoze abalala kye batakola kuba abantu bamala kuzaala naye ye yataddeyo kisikaani byonna ne bibeera awo ati omwana mulenzi muwala kaoteekayo oti omwana atannazaalibwa kubanga ku myaka gye singa alina abaana nga bana naye waaba ono yowookubiri ku basajja be yakatambula ayinza okuba yanoonya ssanyu obufumbo si bwanoonya kyova bwe yagaa nti afumbiddwa ebigambo ebyayogerwa bye bino wammanga tajja kumalako kyokka n'omusajja gwe yali afunye bindeeba naye mufere kubanga oyo omusajja yali akwanyeeko abantu abamwebulaaya awo bindeeba kyayagala okupuluvinga rape kulaga nti ekikolwa kyabaddewo era ebibala byakyo bye bino nze buli wensanga omukyala mu kkubo ng'ali lubuto nsooka muganga kuliko essajja kakati rape mukulisa essajja lyebindeeba kati ekyo kyekiruma bali bajja be teyateddeyo bifaananyi kuffe bajja be si bafaani bafaani babalaga mwana bimuli byennalabye wadde eby'oku ttale manye naye bijjireko ssente ebyange bijjireko ssente buli awulina teyagala kumpa ebimuli n'akasente kajjireko kibi nnyo okumpunyiriza ebimuli ewange ate n'ebimuli mu byawula aliwo ebimuli bye bateeka ku bafu omuntu se bajja kusibidde ekimuli ky'abafu happy valentine abadde mufumba Zubeda kati yamukyaye Zubeda si musiraamu n'abakyala basiraamu babakkiriza okuba n'abasajja abangi kikola mu basajja bo nga bebakkiriza abasajja babeere n'abakazi n'abasajja n'abakazi nabo babakkiriza babeere n'abasajja bana nga mmanyi ke kawaayiro kayinza okukoza batuule wansi bakwatagane x n'ono aliwo balabe engeri gye banaamugabana basobola okukola timetable nze manya n'abakyala bangi bakikola oli najja ku lwokusatu ng'ono waalwa happy valentine everybody abo bonna abalina abaagalwa baabwe bagende beeyagale naye nga valentine eno babi importinga kuva bweru so mwabaddugavu abatategeera mulamwa gwa valentine mujja kwekuba mweyokyeze ewaka abamu enkya nga 15 babasange mu malwaliro lwa butategeera mulamwa gwawe mulamwa gwali gwakwewa bimuli ate tekiri ku kwagalana nti oba mukyala na mwami wabula ne maama we asobola okuba valentine wo ne taata we asobola okuba valentine n'emikwano gyo gisobola okuba ba valentine bo kugamba omuntu oyo gw'olaba nga akwagadde akubeereddewo tulina ennaku ntono nnyo mu kalenda ezisiima abantu abatukoledde ebintu kati mwe abawemuzi ba wano bakikyusa bulunaku lwakwegadanga era omuwala yenna gwe batagaddanzeku olwo aba awulira bubi ayinza n'okugenda mu ssabo so your society needs to be educated ku nnaku zino lwaki zajja Sematimba eyaluleeta naye guno omwaka tetumulabyeko tetumanyi kikyabadde tetumanyi waje yalaze oba yabombye oba yazzeeyo ewa oba yagambe nali waba teyakoma kusiiga mimwa ayinza era obutamanya gyali omusajja tumunoonya tetumulaba Sematimba twebuuza yalazeewa yazzeewa naye nga bye bimuli wabifunye oba
Sirina bimuli bye nalabye wadde eby'oku ttale. Omukukunavu. Manye naye bijjireko ssente. Ebyange bijjireko ssente. Buli awulira nti yagala kumpa ebimuli n'akasente kajjireko. Kibi nnyo okumpunyiriza ebimuli ewange. Ate n'ebimuli mu byawula waliwo ebimuli bye bateeka ku bafu. Omuntu se bajja kusibidde ekimuli ky'abafu. Happy Valentine. Kyo nakyo kikulu. So mu Valentine eno ey'obwavu bagenda okudduka ku mirimu ne basooka ekkola. Olunaku nno ab'amaloogi be baluteekamu nnyo ssente. Era kati loogi bazitaddemu obumulimuli. Gamba n'olunaku luli awo. Nandisalunyukedde ntya nga siina. Ffe tetuyina. Kaakati tulusanyukire tutya. So kati embuto ezigenda okufubutuka awo. Era ffenna be bazaala mu November yali Valentine. Tomanyi November gwe mwezi ogusinga abaana abangi. Banti Valentine babazaala mu November. Mwana yagambye social media nti okuyingira September awo. Gye myezi 9. Ogenda kuba olaba ebya Valentine nga birabika n'okukaaba n'amaziga. Abatunda kondomu be bafunamu. Bangi zibaluka. Kaya ebizibu bya Valentine bingi okusinga bye banaafunamu. Bw'otunuulira ebizibu byabwe bingi nnyo okusinga emiganyulo mu Valentine gye tufunamu n'ebizibu ebizirimu bingi. Awo wenyini twogereko ku nsonga kusoko tuli mu wiki nga bwebadde mawulire ekyagwegoola bagakoledde tugendeko mu nsonga za Zubeda kuba nazo zazze mu nsonga za Valentine. Zubeda Shamim byantala omumanyi bulungi. Ate omwami mbunno embaga teyakakola 8. So sino wagategedde naye nago weegali awo. Ago mbadde sinagategeera aga Zubeda. Mbadde ndi kugaaba Ndeeba. Ne Rape mbuba after a long time. Rape yafunye olubuto. Naye mbwate n'eri gye yasooka yazaalayo. Rape. Kaakati ate n'oli mukazi mujja oli omukazi omunene gwe twalaba nga munene alinga bbaasi. Kati ye tetunnategeera oba amawulire gamusanyusizza. Kaya ate Rape yakoze abalala kye batakola. Kuba abantu bamala kuzaala. Naye ye yataddeyo kisikaani. Byonna ne bibeera awo. Ati omwana mulenzi muwala. Kauteekayo oti omwana atannazaalibwa. Sikaani baba bagenze kukolayo ki? Kusikaaninga lubuto omwana oba ateredde. Omwana oba yalidde. Omwana oba yeebase. Omwana oba talina bulemu ku muki. Ate guvudde eri ne sikaani. Sikaani taba mwana. Kiba ki? Ate atannazaalibwa aba muntu. Ati omwana ali mu lubuto yes. Mwali. Kakati ali mu lubuto. Gwe buli abeera mu lubuto yazaalibwa. Webale nnyo. Kati kye yakoze n'ab'emitima emibi bafunye bakola ki? We batandikira. Goloza lwaki omuntu agenda ebweru yeekweka. Teri asinga kubeera secretive nga Munnayuganda agenda bweru. Kaba de Uganda babirivinga nti eddogo liyinza okuwanula ennyonyi waggulu. Oba passport erinnya lye liyinza okusanguka. Nze nawana abantu bemmanyi babamye visa bakitadde ku malogo. Ninga ddogo kyeri mu mito g'Abamerika. So n'olwekyo naye nga simunenya baboogerera nnyo ne bindeeba. Obufumbo bwabwe tebujja kubaawo.
obufumbo bwabwe bujja kuba bufudde abantu boogera neddogo mwotwalidde. I think she wanted to prove them nti kati ali pregnant. Nefenna tumanyi process engeri omuntu gyafunamu olubuto gyensooka njagala mukongratulating yeruwa process eyo omuntu engeri gyafunamu olubuto gwe gendo twasoma biology bintu bikyuka junior. Waliwo ennaku zino amazzi ge bakuba abakazi waliyo simanya serogasi simanya biki kakati eno si surrogate mothers n'ebino bye bakuba abantu amazzi eno ekikolwa kyaliwo era kwennyumirwa okubona encongratulatinga Bindeeba ne Lweyipi. How sure are you nti kyaliwo? Lweyipi ekikolwa ekyo akyagala nnyo kuba ate yandivuddewo oli musajja mulala ate kusala kudda eno. Omanyi abantu abamu mu beegende bayinza okuba banoonya sex pleasure ate obufumbo n'okufuna essanyu mu kwegatta byanjawulo. Kubanga ku myaka gye singa alina abaana nga bana naye waba ono y'owookubiri ku basajja be yakatambula ayinza okuba yanoonya ssanyu. Obufumbo si bwanoonya kyova bwe yagala nti afumbiddwa ebigambo ebyayogerwa bye bino wammanga tajja kumalako. Kyokka n'omusajja gwe yali afunye Bindeeba naye mufere kubanga oyo omusajja yali akwanyeeko abantu abamu e Bulaaya awo. Mbu naye bedi dansa muzinyi wa mu buliri si wa ku mikolo mbu bamupangisa n'atyentebula amazina bw'atyentebula amazina bw'ayawuza mbu era aliwo omukyala w'amaanyi nnyo mu America yavaayo n'atuwa hisitole ya Bindeeba n'amugamba nti oyo ofunye mufere nze yankwanakwanako dda wano. Can I think with all that pressure Bindeeba teyalinze na kuzaala manyanga Lweyipi atuteerayo. Kino ekikolwa bwe gusoosokira ntwakwekanya embuto sikaani biki lwaki Bindeeba mukyasoli Lweyipi avaayo n'akola ekintu nga kyano lwakivumiridde? Ekisooka olubuto lulwe kiyinza okuba kyekyamuviisizaayo kuba lulwe alaga lulwe waninge naye omuntu n'alaga olubuto lw'omulala bagamba akatali kabba oli okola ki? Oli obugumba okasuka muki? Ekyokubiri yagala tulaga nti ekikolwa Bindeeba tali ku lubuto ayina bayagala okulaga bali bajja be nti ekikolwa kyaliwo. Ekiruma mukazi mujja si mwana process ereeta omwana. Bindeeba kyagala okuprovinga Lweyipi kulaga nti ekikolwa kyabaddewo era ebibala byakyo bye bino. Nze buli wensanga omukyala mu kkubo ng'ali lubuto nsooka muganga kuliko essajja. Buli mukyala gwensanga ali lubuto mu kkubo nsooka muganga mwannyinaze ebirala byonna tubikoye naye kuliko essajja nga walaba nalyo. Kakati Lweyipi mukulisa essajja lye Bindeeba kati ekyo kyekiruma bali bajja be teyateddeyo ebifaananyi kuffe bajja be si bafaani babalaga mwana bakazi bajja babalaga zisikaani yenjawulo gye bali teyaliyo mukazi mujja yayomba ennyo ex wa Luzungu mukazi mujja kya Luganda. Aboono bakyali balamu kyamukisa mubi era ebanaavamu ex bayinza ofuuka YZ naye kati bakyali baki bangi nnyo n'abasirisa. Omanyi social media mulowooza nti
abantu abasirise abakoseddwa n'ebintu bya relationship be bangi ng'omukazi ali eyo naye nga talina budde bujja ku social media kwaga actually nina omwana wa bindeeba abantu abeewa ekitiibwa ko omuntu aga kati njogere tuvulaba omuntu bw'afa waliwo n'omuyimbi ow'amaanyi yali alaga abaana be n'abaako omwana gwe yalaga ti naye wuwe nempulira obwamanga buyitingana naye nga maama w'omwana oyo tavanga yogamba nti omuyimbi ono yanfunisa olubuto nga n'omwana mukulu. That's how far people can go to respect themselves. Wano Juliana yazaala omwana tata w'omwana tebamumanyi. Abagezaako mubuuza baafuna bivumo. Enda okuwulira omwana bamuwadde erinnya ly'ekisiraamu. Bw'anaabaawo wano omugagga nga bagaba ebintu ng'owulira nti ate ne famire nankanimbu nayo ki? Yes. Ensonga za ripi ozivaako okola emajjuni ki ekigenda olina kyomanyi kyotagamba abantu bafaanibo watandise ddi okuba omutiitiizi bwotyo? Byemanyi si kyekiseera ekituufu okubyogera ke tulinde omwana wattu azaalibwe. N'amawulire gagamba kikirabika taata w'omwana omutuufu si ye mutuufu. Ke tulinde omwana azaalibwe tunaakola zi DNA. Mwaba batata b'abaana abatuufu musooke mulindeko omwana si kirungi nnyo kudibetinga ku mwana atannazaalibwa. Tuba tuyingiridde eddembe ly'olubuto. Olubuto lulina eddembe omwana alina eddembe. Kale olubuto luno mbunannyini waalwo kubanga ebyomwana biyinza okuba nga lirina eddembe. Ani nannyini lubuto omutuufu? Ate nze yalumuteekamu. Ogambye ayagala nnyo ebikolwa biyinza okuba. Ezogera epya nnyo okwegadanga. Eri gye yava yazaalayo. Ena azaddeyo how conksure tajja vaawo agende ewa omulala. Azaaleyo. Nze sirabawo laavu wakati w'ababiri abo. Waliwo ekiriwo awo. Nze sirabawo laavu ya lweyipi na bindeeba. Ndabawo okukwatagana. Okukwatagana n'okwagalana byanjawulo. Friendship and love. Letaddeyo. Naye nno naye atuuze kajanja si yasoose okufuna embuto wano. Lweyipira ataddeyo faananyi wa Valentine. Atuuze kajanja si yasoose. Eddembe nalyo libaako erikomawo olimisiyuzinga. Bannange ffenna twegadda nze tulina wano abakazi bangi bali mbuto. Kati yatulaga nti she played sex. And she enjoyed. Kyayagala okutula nti akiteeke ku caption. Because she has also playing a sex. People have enjoyed sex here and they are still normal people. Kabili ava mu roja posting. That's serious. Kyalimu obuto. Why would she post alone? Valentine's. Eriko mulimo. You know that girl, Bambi, she has suffered rape. Even at her workplace. Banji nyo bamwogerera. Her workmates. So I know she's fighting to prove them wrong. Work-wise or social-wise? About her marriage. The last time she brought her mother nebavuma. Mbwasusa okuleeta maama omugenzi isima kye yamukolanga. So she's fighting hard to prove something.
that yes, the marriage has worked out. You people, you talked about me. I'm now doing okay. Single batya. Omwami tabeera bweru. The man is outside. Naye bw'obuuza Bindeeba omulimo gwakola omutuufu. What does he do? Bindeeba. Waliwo kapo ya social media ebabuuza omwami omulimo gwakola. Biba bivumo. She's a social worker. Nga in which social? Mwa working. So Bindeeba tumuveeko. Kale naye nga Bindeeba tuli mu muvaako aiso muzeeyi nga akambuwadde ekyawunyisizza abantu after olutalo ne gravity omutujju. Muzeeyi avuddeyo n'agamba gravity omutujju abakwe nga yali asuubizza ki ekyali kibatta naye tunagenda wadde ati kubanga yavuddeyo n'akuwona n'alabula gravity omutujju okwesonga gwe ne gravity mwali mufaaki oba mufaaki. Bw'ombuuza ekinzita n'abantu neewuunya oba abantu be bafa nange. Omanyi waliwo omuntu agamba nze simanyi ofa ki n'ensi naye ng'ensi yeefa naawe. Ebintu bya gravity n'abayimbi bonna general era ne Alien Skin yampise ku Fankoni biki Fankoni Forest saalinyeeyo. Sikyayagala kwesembereza nnyo bayimbi abo kubanga empisa zaabwe n'embeera zaabwe zeewuunyisa. Be bantu b'osanga ng'aseka ku 7 nga ku 8 munyiivu. Ye muntu gw'osanga ng'onyumya naye genda omusaa 11 ataddemu enjaga. So they are unpredictable beings which need to be in their space until when they meet us in public places ne bagala okutukolako effujjo. That's when we react. I think that's what happened kyobadde ombuuza. Nti eri abayimbi abalina mentality nti they can find critics, they can find abamawulire, they can find we batakeziganya nabo in public places and beat them, belittle them, abuse them. N'abavubuka baabwe ne babaswaza with those boys they call a gali. There is intolerance etandise okujja. These musicians balina n'abawagira ku ma TV, the educated people support violence. But for us we support the law. Tuwagira mateeka. Era obuzibu bwange bwondaba n'abantu. Mateeka munnange genjogereramu. Kitegeera. Waliyo etteeka erikkirizibwa okukuba abantu. Buli alina obutakkaanya abutwalawa oba wa webale. Kaakati ge mateeka g'eggwanga bwe gagamba. Kitegedde. Kati omba nina obuzibu n'abantu oba gaba mateeka ge baba baagala okulwanirira etteeka by them mu Uganda teweetaaga kuba munnamateeka. Okusaba omuntu pamiti ye ng'obadde ovuga ku luguudo ng'akoze ensobi teweetaaga kuba wa traffic. Kyera ne poliisi egamba kwata omumenyi w'amateeka mutwale ku poliisi. Kwata gwe. Bw'olabyeko omubbi we bagamba tubeere wano tulinde poliisi era bamusiba miguwa nga batwala ku poliisi. Kale n'olwekyo si bayimbi bokka. Tulabyeko abasirikale abasiiwuusa empisa. Kooti masho nebazza muki? Tulabyeko bannamateeka abasiiwuusa empisa. Ne bafutyanko emisango gy'abakiraaya nti abamusaba bannamateeka obawa deposit. N'abula. N'ekirungi Uganda Law Society ekola ki?
tulabyeko ba dokita genda bakujjanjabe dokita n'akusaba enguzi ne bakuboggolera sebo Uganda Medical Center yaba dokita nayo weki kakati abayimbi tubaloopewa mu federation yani ate nga naye tebamukererizaamu abamu kati bo tujja baloopa ku poliisi kyekyo tutwala ku poliisi wabidde gravity omuntu ku poliisi lwotalo yakuguddeko sawaabira gravity nawaabira kuntiisatiisa ani atiisatiisa gravity atiisatiisa mbuki mbwajja kuntuusaako obulabe ate era kiri mu mateeka gange like it's in my rights. What qualifies a threat is when you feel threatened. Omulema atalina mikono ne bagati agenda kuku noti ogenderawo ku poliisi omulema we bajja ne bamukwata. So threats is zaitawa. Can we just get to the bottom of the story? No, not really the bottom of the story. He threatened me, that's all. There's no story there. It's a threat. Did you reply? He can also go and report my reply. Ajja mateeka gwe bawuliriza. Kati okukanga kuno yakanga ati agenda kukuba agenda kuta. How did you feel threatened? I don't know whether he will kill me, whether he will do what he said. He will send people to kill me. Simple. That's a threat to me. It might not be a threat to you. So I had to put in measures. One, to protect myself. Two, to act. Because that's the first stage which I can use. If I find that the law is not helping me, I act. I have capacity to act on anybody who threatens me because I have that capacity. Is that under the law? Does the law give you that authority to act? There is the law of self-defense. When you sense that somebody wants to do something bad to you, don't wait for them. You don't sit here. You strike first. You strike first. And if the intelligence that I have, if we had continued, singa yeyongerayo. Yes. Because okutiisatiisa kuyinza okubeerawo, but waliwo ebiraga nti he wants to do something. Saying and doing are two different things. That's what brings my father now. Now my father comes in to add on the capacity to strike. We need legitimacy. Because when we don't have powers to strike, we have allies who can do that. But they need credible intelligence, information on the capacity the other party has to cause harm. So katuwajja amajego kyogezako tugamba wangu agagwa gamite wayenga tigamara. Nze nkutegedde. We have not striked yet. We are looking for a reason to pick up a war. Manyi omuntu oyinza okuba oyagala naye ng'onoonya nsonga yakulwana naye nga tonnagifuna. Isirayiri byekola. Egenda n'ekwata Abayisirayiri bennyini ne bambala ng'Abasiraamu ne batta Abayisirayiri. Naye amulaba Abasiraamu bano batusse. Sigenda okwefaananyi bambadde nga Basiraamu. N'entalabuusi bataddeko. Naye nga Bayudaaya. Makituufu. Basiraamu beebakoze. Gwe twangako bbomu ezibaluka, bateralisiti abazikoze ne beewaana nti ffe abakikoze. Naye ne wabaawo ezibaluka bateralisiti ate basirika na busizi bano siffe leero. Era siffe bannange mutuleke. Wano bassa abajaasi ba Amerika abo e Jordan. Bateralisiti mu nsi yonna
ba ISIL ba Hezbollah bana ba Palestine abali Gaza abahusa abali ye Yemen bavuddeyo ne bagamba n'abatalibani baga siffe ku luno ne Iran nega nti bannange wadde mugamba fa abawagira obutujju tubadde tetuwewakananga ne ku luno siffe beisaamu obusimu ekigatta bannalukalala bonna musena nti America leero siffe mutuwaayiriza si bonna abayekera nabo bateralist batukesana bagamba bawaayiriza kuba abamanyi ekibi ekiva mu ekyo kati bwe baamala America nekuba Syria nekuba Iraq batta basatu yo yasse 130 ate ng'egamba nti kakati twakatandika kakati bali bateralist bali bagezi bo kwa action ekikolwa ne intention ekigendererwa byanjawo ndoze kyabayimbi bakitegeere walayidde obutazikiza mpaka gravity nga azikiza oba nga yeetonze oba nga jeyo threats zino tosobola byesonyiwa ebintu ebimu azekuteko yose siina buzibu na gravity era gravity teri amunoonya era teri amwetaaga bwenkola ekintu ekimpeebwa ssemateeka okukola tinagenze mu mateeka awo mba nkoze bubi ki mmanyi omugenzi isima yajja nga kola ebiragaba ne bagenda kunzita mujja kunsedeke nga taboogera kakati bwe yamala okufa tuli wano twewuunaganya nze naawe oba gundi webale nnyo nankimanyi munkubidde amasimu baani waliwo neyamukubirako essimu ku airport namugamba nti yeefuula muzira oyo omumanyi mwali mumunoonyerezaako kyayava ku maazi kakati never take things lightly sikutya nga natidde kyensobola okukola ate gwe tokimanyi cowards abatiitiizi bakola ebyobulabe bingi mu butiitiizi bwabwe iri ebintu byonna goloza lwaki omuntu abamu tebaga it was a coward abatiitiizi be basinga okuba ab'obulabe nno era tuddangamu kukikozesa nti omuntu atidde abatiitiizi goloza lwaki bo mwezi gaga ebadde coward attack cowards are very dangerous people bakola ebintu nga tebalowoozeza ate waliwo omutiitiizi agenda mu mateeka abatiitiizi tebagenda nko mu mateeka someone wakutunya alabanga gwaso alimu olwa street asobola odiringa n'abayini ne gravity street wise toyina gaali ku linnya lyokoze nekifo wotusibaga toyina gaali street teyamba street bulabe street buli wokozesa ekifo kyewakuliramu okwefuula ekintu oba ozanyira mu gaalumonde fe twakulira mu bikomera teri wa street afuga nsi eno abasinga amaanyi wano mu Uganda tebakoleranko ku street tebamanyi nakumanya nti omuntu asula enjala nibe balina esente nakyo kakati mmwe abakulira eyo mu ghetto zammwe because ghetto is a mindset is not a place wakulira ku street ki ani yakuzaayo abantu bavudde Tanzania ne bajja wano ne bakola sente abantu bavudde ku bizinga Buvuma lyogenzeeko Buvuma abantu batambulira kaato naye olina okusaba ennyo omuyaga tegubasanga era omuyaga bwe gubasanga nti badde mutambulira kaato mwatandise okutambula okuva saa 7
omuyaga ne gubasanga ku 8 kitundu abavuga abagambirawo talina kyayinza kukola mwenna mufa. There are people who live a life of death every day. Ati gogamba oli wano abaini yupi we bajja mu byobufuzi batugaba bageto mbwera bo bakulira myala bali awo luzira beebase abala bali kitalya abatakulira myala babalaga kiki abatakulira ku street kibasobola okukola. Kakati ffe tetumanyi bintu bya bikonde tumanyi bya mundu ebyo tumanyi ffe. Nze nagenda kwedikota za iso tewandaba ninjiga engeri emundu gyekolamu era okuva olwo nagiti ninjiga yekyantwalayo mmwe aba street mmwe tujeniya jangu twekube sina budde era nga lindamu Katonda kanzije sina budde kanzije nze njayo nnyo omuyimbi ampite kasaawe angambe jangu twekube saagala bya gaali nze janya ampite nti kati jangu twekube buli omu adde n'ekisi kyayina sina budde era nga mwana mukulu kanzije katono kanzije tulwane bulungi. Olinga agamba nti gravity talina kusindikira bavubuka akuyite ku kisaawe obe wantu webale nnyo nze nali njagala mwekka babiri angaye nti ku Lwokusatu mwami Mirundi nkulinze wali kasaawe ewandegeya abo jantu wekube neekirizibwa buli omu okuba tetulina budde bwakubeeraawo nakulamba buli omu alina ebyokukola okkirizibwa okujja n'ekisi kyoyagadde goza famire ya Kalamagi yandifunye obwenkanya ngeri mu ebyo olwoza oli omukyala sebuufu gwe batta famire eyo gimanyi omukyala mwe yali ava nabo baleka bali tebalina budde. Manya waliwo ebintu byotunulyanga okubeera mu kkomera kiyamba ggwe dani okubeera ebweru. Ekkomera kintu kirungi okuba likuumidde abantu nga balamu kuba nti bakyali balamu naye bafulumako ebweru bali tebalina budde. Wali abasibe nga buli babagenda omutagamba mbi mu nzizi eyo tayagala kufuluma. Eito nono bituufu. I've seen such stories. Ng'omuntu ali luzira nenga musanyufu kawaafulumira ebweru bali ne bawulira nti yafulumye. Amanyawe. The only safe place is prison. So okwewa ekitiibwa abamawulire bajoogeddwa nnyo wano. Abamawulire bakubiddwa. Abayimbi balooza abamawulire embwa zaabwe ente zaabwe baliwo kubawagira. Naye nga buuza abayimbi abo bakola concerts ne basasula ab'ebifo buwanana bwa ssente ne bafuna ba sponsors nabo abayimbi ne bafunamu ne basasula ba bouncer bagenda okuuma ebivulu ne bakola security budgeting budget ya security babuuze ez'abannamawulire ziriwa. Sasula obulango ku mama we gyakolera kyajja okugamba the bosses bananyima TV okugamba kati ffe abali TV nga kwa juniors amwe TV a moving TV bo batulowoozaako ki wabata contact nza kyobomwogerako webale nnyo lwaki mba nkola ki buli wojja mu celebrity life oba public life oba ojja kwogerwako kitegedde eyasigalayo mu nnimiro ze gozo lwaki mwegala twogera kumanya gegamu tuli emmiri obukadde 5 ali mu nnimiro yekyaza nga bamwogerako ali mu nteeze lwaki waliwo amwogerako
nene bwoyimirira mu nteezo ekyaza nga n'okola ka video ne kajja ku social media they will talk about you. Kale ono omwana pressure yavumye Kabaka ayinza okuba ayina ensonga ze nga ntuufu naye nga yazikutte ki kale buli omu naawe ensala ye buli alina gwabanja avuma muvume kabalala Kabaka alabika yamusasudde Kabaka ayagala blue tick ku TikTok abalala kuba buli omu ayogera byayagala ebyekisiru n'ebyamagezi Kabaka yakoze yasasudde pressure amuvuma afune blue tick waliwo omwana yabadde abinyumisa nga nno yalina serious ninga bw'omutunulira entegeera yeeyo naye weekoma kati Kabaka wa Buganda atuuso ayagala blue tick ajagalira ki so n'olwekyo so ensonga zino gravity zigenda kukomawa ozikwasiza poliisi oba okyazirimu nze nalopa mu mateeka n'ensirika to our surprise taata avaayo agamba gravity kwatira ku mwana wa nga kyokka buli omu atinemuno taata embeera gye mwalimu emabega awo teyali yago naye avuddeyo n'akoze neebyo munakyewuunya ayo banabwe muyingira nnyo mu bintu ebitabakwatako nabagamba nze ne Tamale Mirundi senior tetuyinza kwawukana nze senior nze junior omusika tasobye nira ni kati you waste time kakati oyinza okukwata ku junior senior n'atavaayo ffe tulinga nato erina obutakkaanya mu yo yennyini naye webituuka mukutwala ebyokulwanisa bakuberasha bagenda nga bwenna tebayaga naye nga mu bo mwennyini tebakwata kati gwe ne taata omulinga nato tusokuba tulina ebibutakkaanya bungi naye gwe omuntu akwata ku taatawo otabuka nato erina obutakkaanya mu yo yennyini naye olutalo nti lwakuba mulasha awo bonna bajja obutakkaanya bwe babukola ki ne bamala ne baddamu ne babugambala nti naye twakoma waluli kati wetuli badde bagamba muno olutalo lwakulemeredde taata n'agamba owaayi kandi okwatemu n'omwana naye katamanyi bintu bya family ng'egyetwanamu ntalo but anyways yo what artist naddala balina akamanyiro eri abannamawulire aba analyst ne sijateekako babloga nnyo kubanga bamu bamawulire bagaleke gakola omulimu gwabwe abo bonna abayimbi abatusumbuwa amannya abamu tebannamala nago myaka 3-2 ate si be basembye ffe tukyalaba music industry because it's an industry ekyaproducing ab'amaanyi bonolooza olina ekipya kyogenda okukola mu Uganda abakubi abantu bakitatta tubalabye sobi ani ate abalaba yagambako n'abannayuganda nti Christmas eno tubalesemu tetugenda kubabba naye affe tutta abantu neyewaako obujulizi so eyo tuveeyo you seize fire between you ne mukwano gwo nfanfe ennyo nga ogambye munnato mulimu obutakkaanya gwe ne mukulu wo Fulfiga mufaaki Fulfiga saagala kumwogerako omwagala nnyo simulinako buzibu ate naye sirowooza nti aninako obuzibu conflictinga here and there naye tuli mu NATO tuli mu NATO omanyi Amerika ne Bufalansa we bayomba oba oyinza okuga nti bajja kwawukana naye tulina bingi nnyo ebitugatta ne Fulfiga so simulinako buzibu at any one moment twagala okukulaba kunguliko naye nga muli akamere ng'edda we mwakolanga kamukwata kumugwanganako mu bufuba temubikola era tujja kugwanganako mu bufuba mu kiseera ekituufu era bwe twesanga tunyumya waliwo mu kibuzo kya social media omwana yabuuzizaamu nno Susan Makula omuwuliza pasita ali ate ennaku zino
nakoma pastor mugongo bagukubye ebisago birabika byawona naddamu okulaba nga akomyewo ku kituuti abuulira njiri which is okay ntumukubira mu ngalo olabika pastor agenze awona naffe kyatwagala omusumba awone addemu asabule amabizzi ga kuno agamulumba yagamba mutali ya mama mujja kawa mwite ne mama bamu nga yesi yamuyise kaya gaguno mwaka sigwa kawa ate yakala bona abamuvuma nabo webali tebalina gye balaga omanyi olutalo lwa what everybody calls the right teruggwa anti bwe mwagamba alina obwannannyini olabyeko entalo za famire nga bakayanira ettaka anti buli omu ayogera agamba ndi muzzukulu waki ndi mutabani waki wawano omwaga wawano nono naye wawano kati ekibagatta wawano ate waliwo owebbali social media ani nani imwe mwenna igwe pastor full figure akina mwenna wa analiba abaya ku social media ekibagatta bulwalo yabikolwa bulwalo yaki lwabikola kasi atadde tulina byetukola ebirimu ku magezi nze baye social media yantama naye sina nnyera byakola tubanjibeera kuko obudde nandi bujjeewa atoosese ndinseseze bwaba ogata tulina byakola omusajja akeera mu office ogata muno tulina byakola omusajja batumanyi muno kaseera abeera ku ministry abeera mu nsonga z'abantu ogata tulina byakola byakola bitono tewali ali ku social media ina ebyokola abantu ali ku social media to pass time Shamim byokumudampinga byomweza obakaki Shamim Zubeda kubanga yalabika gakaba gakomba nti ba ex batandise okujja abadde mufumba Zubeda kati yamukyaye Zubeda si musiraamu n'abakyala basiraamu babakkiriza okuba n'abasajja abangi kikola mu basajja bokka nze ate bulijjo ndowooza bwe kiri mbunga bebakkiriza abasajja babeere n'abakazi n'abakazi nabo babakkiriza babeere n'abasajja bana nga mmanyi ke kawaayiro kayinza okukozesa batuule wansi bakwatagane x noono aliwo balabe engeri gye banaamugabana basobola okukola time table nze manya n'abakyala bangi bakikola oli najja ku lwokusatu ng'ono wa lwakuna kasitama banga bonna balina bye baleeta ku mmeeza waliwo asasula ez'enviiri waliwo asasula lenti ne mukola obwannakyewa kawaga ate okuteekamu ggw'omu ng'ate mukazi wo bamulya mu bubba ategedde amulya ne mwegatta noga nti wange aka valentine ka expense kayingiremu nze aka women's day n'akayingira ne mukkaanya obufumbo ne butambula yagalisa abantu valentine ennungi owulire ne batalina kukola ne balina okukola sina kyenyenda mbaagaliza okwegaddanga okulungi abaana bafunye be mwegaddanga nabo be banaabamenyezza emitima ensi bwetu naffe baagimenyaamenya naye mwegendereza abayingira amaloogi ebisajja byekweka wansi w'ebitanda ennaku zino oyingira loogi sooka okebere wansi w'ekitanda abakazi kati bateesa n'ebisajja oba waakatandika okutwala zeemangweno ogenda oli ebisajja bifubutuse wansi w'omufaliso bikukutte nti oli ku mukazi waabyo bikugjeemu ssente nga bigenda
so bwe bubbi obupya obuliwo so byegendereza kale